Yesu ketugenda maaso yesawa natenga bulijjo gwewe nuteekateeka okwanjula okola omukolo gwa mbaga gwa happy birthday kakati omukulu bakafulu bokwata ebifaananyi bamanyikiddwa nga Bumala Studios bakwasa omukolo gwo bano batendeke ate nga bateeketeeke bamanyi bwe bakola bakwatira omukolo anti ebifaananyi ne bivayo nga birungi ddala kakati gwewe neyeetaaga okuyika nti omanye ebisingawo ku Bumala Studios bali ku ssimu 0742772000 basangibwa ku Mabirizi Complex level 3 room 15 tono na mukolo gwo gwa mbaga mu by'ebifaananyi Bumala Studios abimala Bumala Films yesawa natenga bulijjo kugambye omukolo gw'embaga gukwase Bumala Studios bakwatira ebifaananyi eby'omulembe. Preserving special moments. Yes, okay. Bumala Studios tutandika butandise genda maaso ate ne tutandikidde omulambalamba saagala bakunyumiriza natenga bulijjo era nga bannaffe aba Bumala Films bakutuletedde natenga bulijjo etandikwa Bumala Films ekutuusizaako tugenda maaso mpolampola ebusuulwa Raphael Nalubega Fiona ku screen tugenda maaso mpolampola saagala bakunyumirize ate nete Nicholas Oketa nga ne tugenda mulako mwe netandika tugenda maaso netandika butandisi natenga bulijjo songa ne mwana mwala Nakato Blessing ne wuna kumyewo Princess Benita Nkinzi nga ne tugenda mulako mwe netandika Iraguwa Moses ekyali ntandikwa filmu egenda maaso tutandika butandisi Best Enemy ye filmu egenda maaso tutandikiddewo mulambalamba era nga sagala osibwe batugamba nti olugero luno lwakuyiyizibwa Busulwa Raphael ate nga ye script writer Nalubega Fiona ye locations manager kakati nga tutandika waliwo omusajja mukulu mpulidde bubi ono amanyikiddwa nga Iraguwa Moses original names mpulidde bubi yawuliranga oluyombo olugenda maaso Busulwa Raphael ye producer wa film egenda maaso ogenda okwetegereza waliwo ekibambulira ekigudde waka Busulwa Raphael director tulengera abajidde ejambiya namuddangamu wano temuddanga njabitema bane waye gwe nagamba bosaagala kuddamu balabanga bayingira wano namugamba nagana dde okumala gayingiza abantu wano ojja kunyonyola ani mukamaawo abantu bamala gajja nga bayingira bwe batyo ng'ogenda maaso n'okubaleka bajje gezaako ddemu oyingiza abantu besigambe nti yingiza abantu badde bamutabukidde babadde bamutabukidde ekyali ntandikwa firimu egenda maaso n'agenda maaso n'alagani byonna ebibaddewo abantu abo bakyamu nnyo be baviirako n'okufa kwa muganda waabwe kati muganda waabwe kulwokuba yamala okufa kati mbu baagala kujja kweddiza bya bugagga bye namwandu abagobye kaakati oluvannyuma nga tuvudde eyo tugenda okweregeza musajja mukulu azze n'agamba naye tulina omuntu gwe tunoonya namugasa akunnyamba ombuulire oba omukyalo ono oyina wali omulabi oba oyina womumanyi omukyalo yafaanana bw'atyo kyavaamu ekifaananyi n'agamba amaaso gange ku ye si mupya ninga alina bwe nali mulabye kakati kumba omukyala gwe boogerako mu kifaananyi ajja atambula ono yeebuuza oba omukyala yamulabawa omukazi ndabanga y'oyo ono ogenda okweregeza bamusongamu omanyi bweba wali okoze ku muze gwonna yatandika tamanyi piki mpya alinga yamira mota alyoka yeekyoka neyeekyoka olusuku kati kumba ono waliwo abadde amunoonya yamugoba nga amulengedde ogenda otuuka nga tamulaba kumba ono ali mu kava yeebuuza omukazi ono akuttewa amangu gano w'omukazi ono gy'akutte tugenda maaso kumba ali mu kitooke mwasirikidde ate ali mu langi ey'ebitooke si mwangu wakulaba ali mu langi y'ebitooke talabika bulungi kati ono yamumaga amagabulwa muwona nga tamulaba ekyatandika butandisi tugenda maaso nagambe natenga buli kyemiyinza enkuwereza
ntandikwa ya firimu alazeewa yamumagamaga nga tamulaba kwegamba yakuba omulanga mutaka oyagala guma zambiro naye togenda guma zambiro yagamba togenda guma zambiro ebyo byoliko osaaga tugenda maaso n'entandikwa amwagazaaki ye lwaki oli bwamulengedde adduse misinde n'ayana neyekweka kati ono yagala newona okola otya teekeddwa okufuna bannange omuntu ono simujjukira mu bintu bye nali neewozeeko ono ye okubanga n'okundabako obulabi bwati emisinde gyanfubutudde kati ono ng'ajjayo essimu jjukira alina ebizibu by'abalamu be omukyalo ono kye twasembye okumanya alabika nnamwandu era ng'ennaku zino abadde n'entalo wakati bwe ne balamu be oluvannyuma lw'okuba ni bbaawe yali amaze okufa baagala okweddiza ebintu by'ewaka kati yalowooza oba be bantu be bamu bamusindikidde abatemu baagala mutta kye yakola ng'akubira munywanyi we gw'abeera naye ewaka mukwano gwe ng'amugamba nti omusajja anfubutudde emisinde ogambye eki n'amugamba nti mbadde ndi mu kutambula nkomawo waka neza okulaba ng'alina gwali naye bansongamu bati bansonga neŋŋamba bano abansonga omanyi wolaba omuntu ng'akusongamu nga bw'alagirira omulala omanyirawo nti muunyo gyegizze kati si kwe kudduka ekyo kirabika kyekimponyeza engwala naye nga leka adde ajja kunsuna engwala abadde wakumusuna ngwala n'amugamba bannange kakati no gwokyalimu ebyo nti simanyi bakuteeze muku waliwo abakwagala newane waka waliwo abakunoonya buli omu ali wanajja anoonya gwe balina ebifaananyi by'oku masimu ekifaananyi ky'okusinza baabano balina ekifaananyi kyo ekifaananyi kyange bakijjawa nze sewolangako mu bbanga nti mu banka bamanja sente namugane bano sibalabamu bulabe wandize ne twogera nabo jangu eka ebyokudduka sooka obireke agambye n'oli naye abadde amunoonya abadde alaga abamunoonyesa ku kifaananyi bannange Hilda n'amugamba saagala kujja gino emyaka tegigalamira mukazi watu talina gakuba awulira ali mu kutya ono yamugamba gwe tutya bano abazze tebalabika kuba ni balina obusungu oba wadde obukambwe gy'oli jangu twogere nabo bagamba baagala gwe era babadde bajja bakunoonya bbanga ddene baagala kwogera naawe kati kwate kubo gye efirimu egenda maaso ng'amugamba akwate kuba gye wetegereze kakati wetuvaako eyo tudde erudda tuli ku street waliwo omuwala ajjamu yali ku street erudda kakati eri waliwo ajja atambula kyava ayimiriza loodi n'amulaga essimu ng'alina omuntu gw'amulaga ali mu kunoonya mu ngeri y'emu aba agenda ogenda okwetegereza ali omwana omuwala yali ayimiridde erudda wuuno enjala zimulinga bijiiko mwana muwala enjala zimulinga bijiiko kati ono ng'essimu agizaayo kati ono alimu olulokole ng'amugani mukama katonda yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe maama kumba oli tayagala kwebaza mukama waabwe n'amugamba nti mbadde ŋŋenda nga ntambudde naye bwe ntuusa wano mwoyo wa mukama n'aŋŋamba nti ate ono simuyitako omanyi mwoyo wa mukama bw'agamba mbu toyitako ono oba tolina mumuyitako kati ne ŋŋamba sijja kukuyitako kubanga mwoyo wa mukama ŋŋambe sikuyitako owulidde n'amugamba katonda ayagala akufuula ekitonde ekirala kubanga akulengera yeekaalu ye ogitambuliza bweru muntu gwe wenna atambula mu kkubo ye gwe yeekaalu ya mukama katonda naye bw'obeera mwana wa buwala n'otambula ng'entumbwe ziri bweru yeekaalu oba ogitambuliza bweru n'amugamba nina n'omuntu gwe nnoonya ono waamulabyeko oba olina w'omumanyi mu kitundu kino ono naye atunula butunuzi simumanyi atunula butunuzi omukyala nfulira nga ate zizimu kumaanyi kitegeeza naawe kati kumbe noono naye essimu yo genda okujjayo nga naye ekifaananyi kiriko kyekyomu ne mulokole alina omuntu gw'anoonya
Namugamba naye bw'obanga olina ekifaananyi ky'eky'omu n'eky'omuntu gwe nnoonya kiteeka tunoonya omuntu y'omu. Ofayo bwe tukwatagana tuba katunoonya omuntu ono nga tukwataganye. Wentambulidde okuva eri yonna. Atambudde ajja atambula buli wamu wonna yeetooloola ajja anoonya omuntu ono. Naye omuntu akyamubuze agenda okuzza amaaso oli kumbe muniga. Omuniga akuttewa. Abaniga tebaagala bamalira budde. Ogenda okwetegereza omuniga ng'agenze. Omuniga alazeewa bannange. Weyadiidi muniga go. Abantu kati babula bubuzi bakuba bukubisama bwe batyo. Yeebuuza n'agamba Mukama Katonda wattu. Kiki ekigenda mu maaso? Ensi ebadde ki? Kati tugenda okuva eyo waliwo jjaagiira gy'atambula. Owa ennya. Namugamba ono omukazi omumanyi. N'agamba ng'ambe nti omuntu oyo wa ku kitundu kino. N'agamba ni omukazi gw'ombuuza musanze atambula. Yakkiridde eyo. Kyokka waliwo n'abalala ababadde bajja bamunoonya nabo balagiridde bakwateyo ngana. N'amugamba weebale nnyo. Ku kyonkoledde simanyi oba ogeekubya. Nandigakubisizza kati ono weeripanda. Amanyo gayonka. Ovanga ku mukazi agayonka. Kakati munnange tukwate kubo nga tujja tudda mu maka. Amaka ge gano bwaguuga. Manene mazibu. Katuba tulyewo nga omukyala ajja. Omukyala ono bw'akomawo weetegereze. Efirimu egenda mu maaso njagala olabe. Kati nga tebamukulisaayo maama. Maama nga bamukulisaayo. Yeebuuza ekigenda mu maaso. Ono ye mukwano gw'ejjukira gw'abeera naye. Amaka gaalimu gano kye twakomye okulira nti bbaawe yali yaakafa. Era nga bamukuba eŋŋanda za bbaawe balabika baagala ebintu bya wano. Yabatwala na Jambiya. Kyokka ate tebakomye okuwaliwo abajja bamunoonya. Ebintu okubyeyongera okuba byewuunyisa abamunoonya beeyongera bungi. Kati waliwo n'omulala ayingidde. Kati okuyingira kwe najja n'omulokole. Tuba tukyali awo genda okwetegereza nga n'ole yamugube n'amuyingiza ebituuka ali omu ku bano. Ne bamugamba todduka. Bamugamba todduka. Ono kwe kuyitawo. Abange. Okuyingira muyingirira mutudde. Naye nga sibategeera. Kati maama ayagala kumanya abantu bano be baani. Muvaawa era munjagaza. Weetegereze. Yagala kumanya abantu bano be baani. Ono ng'asituka. Nze Sindi the Diva. Kati nga kano kagamba mbakayita Kasindi the Diva. Badiva mpulira kabeera amannya g'abayimbi bano abaakabi. Guleta Masaka yonna. Kakati mbuno ono ssebo w'e Masaka. Kulye kaliyoki. N'agamba ye akuba ndiyoki. Era mbuno abantu ku kyalo baalinga bamubuuza gw'okunyola oti ekiwato wakijjawa. Mbuno abantu balina history ku kyalo nnyoko we yali muzinyi wa kaliyoki. Kakati naye mbu yasalawo anoonye maama we. Alabire ddala ddala oba maama we yali muyimbi wa kaliyoki. Maama mbu yoono. Maama yakuba kaliyoki okwetolola ensi yonna mu Greater Masaka. Baali bamumanyi ng'anyola ekinsuti. Kati maama ndi eri mbonaabona. Gwe wamala okunzaala n'osuula eyo. Gwe nodde eno owoomerwa obugagga. Nange nzize nkomyewo nzize nkunoonya. N'omulala n'asituka. Munnange nze Yozefu. Kuzina omukadde guzayita Kezira. Kaakati no Kezira jjajjange ye yankuza. Embalala. Wulira. Omukyalo ono we yajja Embalala okuzina kaliyoki. Wuliriza firimu eno. Maama mbu yali muzinyi wa kaliyoki edda. Kakati mbu yalina ekisa kingi nnyo. Era mbu ng'alina nnyo omuze gw'olugabanguzo. Musanga. Kakati nti waliwo loodi emuba Embalala eyo bwe yamala okubanga agenda maaso okuzina kaliyoki we ne wabaawo omusajja yamwambalaganira awo ne badda mu kasonda era ogenda mu kuva mu kasonda nga bakisimbye ne kiroka.
kati bakisimba ne kiroka maama n'afuna olubuto yali agenze kuzina kaliyoki n'afuna omusajja mu kaliyoki n'azaala omwana n'agenda n'amusuulayo embalala gye baali bamuzaala kati azze anoonya maama we n'amugamba munnaye maama nsaba okkirize munnange mbadde nga nkunoonya okuzibwa nga okuziddwa jjajjaawo si kibi naye ate okubanga tomanyi maama we gy'ali munne maama nkomyewo si kuyomba naye munnange otwanirize abaana bazze wa maama waabwe maama yali muzinyi wa kaliyoki dansa kati ono yali ndoza yamuzaala mu mulokole kati maama ssebo we yazaala abaana n'agamba nti abaana bonna nga bebazaala gye bali omukyalo ono engeri yali nnyo omuzinyi wa kaliyoki abasajja bangi bamweyambisanga kati ate ng'alina n'abaana ey'ekisa buli eyamukozesanga yafunanga lubuto ne bwe yamalanga okuzaala omwana ng'amuddusa ng'amuzzaayo ng'asuula ewaabwe bw'amala omusuulayo ng'akomawo nga yeyezinira kaliyoki we munnange maama naawe gwe nkuzaala ono yamugamba maama omulungi kwe nange gwe nze nkuzaala ate bannange abaana be bazaalidde mu mbeera ki baba bafaanana embeera eyo omuntu gwe bazaalidde mu lutalo era omulaba omugongo guba gwewagamye ng'ekikompola aba atambula nga tanka ku mazzi kati noono gwe bazaalidde mu kaliyoki naye otandika omulaba omwana omuto gubanga gwa ndongo tategeerekeka abeera awo ono ye abadde okuva lwe bamuzaala bambi ye bamuzaalira makindye wano ndowooza n'agamba munnange maama ye maama oba nnyoko yali wa kaliyoki ono ye tasina kaliyoki mu baana bano bonna abazi wano bonna abasinga bagamba yabazaala noono wuuno yamuzaala tasobola kwegaana kubanga abaana yabasuulanga bato abamu n'okubanga alowooza oba baali baafa kakati ne bamuguddeko kiyiifuyiifu bazze banoonya maama waabwe ono yasembayo okuzina kaliyoki eri makindye ku madirisa gye yamuleka awo bwana olumala obuzaala ng'asuula eyo naye olina wotayinza kwegaanira kaana ke wazaalira mu kaliyoki otandika okukalaba nga amatama gaago gasitamye ng'ensaasi yennyini yajjita n'omanya omwana endongo yali ekuba olubuto we walufunira yali muzinyi wa kaliyoki maama kakati no bazze bamweyanjulira waliwo gwe yazaala mu mulokole ate mmwe omanyi ssebo n'agamba neewuunya abaana bano banguddeko bate ekiyiifuyiifu mukama katonda ekintu kino yakiteeseteese abaana bonna nga bwe nabazaala ne mbasuula ne bakwata ekkubo ne bajja alina be yazaala mu bayisiraamu alina be yazaala mu bayisiraamu baabano bo bazze naye nga tebalina swala basaze babe nga bajja okulaba maama eswala banaagiddira kati maama yagakaaba bagamba okalyadda kaddadda okisimba ne kiroka abaana be wazaala n'osuula eyo bali kunoonya oba oli banoonya mu bukulu n'agamba ni mukama katonda yeebale olunaku luno lumaze ne luba n'agamba nti abaana bange nga bakyali balamu mu biseera bye ebyobuwala abaana bonna be yazaala lowooza ku mbuto mmeka ze yakuulamu n'abo be yakwatibwa ekisa n'azaala olwaleero najja afumbirwa mu maka bwe gati n'abanga bbaawe yatuuka n'okufa nga tazaddeemu mwana naye ng'abaana be yazaala ng'akyazina kaliyoki balamu kaakati tudda ku geeti ono gwe bayita Iraguwa Moses original names aba ali wano kwekuwulira akunkuna Aida ogenda okweregereza ssebo Aida yazze ssebo ne bageeti mani babeerewo n'ebintu byabwe namugani obedde oli wano owa isitoli ki kakati yamugamba naye leero ng'okutte ekkubo ng'ozze mu kaseera kazibu kono nti mbadde mmanyi nti bulijjo nzija n'amugamba nti eri waliwo abaliyo bayitirivu nnyo simanyi kigenda maaso munda eyo naye nga kireka waliwo tabamiruka egenda maaso kubanga abantu abali munda eyo bangi n'okusinga aba bulijjo tamanyi kigenda maaso
oba bazze mu prayer group oba bagenda muki namugamba nze ebyo biveeko si bye bindeese Queen ki ekikuleese ayidaayida kiki ekikuleese tabu ki namugamba nti sagamba ng'amugamba nti byayiseemu Queen sokondere nako omukwano gubali bubi kakati omwami ono gatekeeper yayina ekimaali ky'essebo gwate bo ba gatekeeper tebaba na musaayi ba gateman ulira amuletedde mawulire amuletedde mawulire n'amugamba ebintu byaffe byamaze ne biyitamu byayiseemu dda mwini bintu kibyo badde ogenda maaso n'oggobako nga simanyi ebyebweru olimba kyavaaka nga balanga kamuje mu musiri byayiseemu dda n'amugamba akyukemu 360 saawa yonna agenda kulinnya baati wamma nkuwulira ennyonyi ekuwunyako obwedda simanyi owunyanga ennyonyi obwedda tamanyi lwaki awunyanga ennyonyi bulijjo atera okuba nga awunyanga omuzigo gw'ente naye era awunyanga ennyonyi kati era ogenda kundekawo kadijo neera mpulira bagamba bagenda eweeru balwawo nnyo kati ogenda kundekayo n'amugamba saagala weenakuwaze kati omukwano gwange bw'ona ogenda nagwo jjo guwa abawalabu omuwalabu boosi wo n'amugamba nze sina muwalabu boosi wange ngenda kuwa mukwano n'amugamba jja nkubuulire sooka otuule kati anyiize ekiyaye kyamugamba nga tannagenda ono tasooka kuba mukodo n'amugamba bali mu meeting twali tumaliriza mangu kakatudde eno ebintu bino obanga abaana be bajja ne bagamba maama yenze muwala ogundi yenze mutabani ogundi ono ekisinza okumwewunyisizaako abantu bano okujja nga banoonya maama waabwe abaana be bazze banoonya maama mu kifo kya maama ogenda okunoonya abaana n'agamba ebintu bino biswaliza ddala n'amugamba nehirudo bawa baki kwendireka nedda kwekaza n'amugamba kati nandibadde nkola ki n'amugamba embeera yonna gye tuyiseemu naawe okimanyi naye sobola kulabika nimba n'abaana totandika kubanga nnenya nti saasobola kulabika ndi ndabirira baana bange n'amugamba nedda bino tubyogerako bwogezi naye ng'era omuzadde alimu omutima gw'omuzadde kobeere mwavu otya omukyalo ono oba yava mu kaliyoki oba omusajja yamuwasa omuwa amaka gano yamujja mu kaliyoki naye nga obulamu bwabwe bwemabega bwonna kwegamba kwabanga kusuulirira nakukolerera bitole bya mmere baamala emyaka mingi nnyo nga bazina kaliyoki mu biseera ebyobuwala bwabwe ne irudo ono nga bamukwano nnyo kakati yeerabira nnyo abaana abo kati iruda alinga kyamunenya ye iruda teyagenda maaso nakulabika ndi azaala irudo ono ye yali muzibu nnyo ng'era buli lubuto olutonyamu aluwa wankula alusibamu emiguwa bwe lugaaneo n'aluwalula n'enjegere kaakati n'abaana baabano bazze n'agamba naye era nkyalina ekintu ekigenda maaso n'okuba nti sikitegeera waliwo kyembuusabuusa tetuganya abaana okunoonya bazadde baabwe si musango eri abazadde ababa bababulako naye abaana bano bakwata bate ekkubo ne bajja omulundi gumu bonna bonna ne baba nga bazze kunoonya maama waabwe bayekuŋŋaanyirizaawa omukyala yamukuza bwe baba mu bifaananyi nze baŋŋambye nti munaye gye baakulira abamu bakuziddwa ba step mothers baabwe abalala bakulidde ku bajjajjaabwe abaana bwe batyo okibaziyaamuko namugaa njagala olabe tekuliko nomwana nemunne okitegeera naye abaana bano bategedde batya kyalo ki nebakuŋŋaana bamunyuma bonna bonna ne bakuŋŋaana omulundi gumu bajja ewa maama waabwe n'amugamba eno si coincidence kulanga kiriko si coincidence wateekeddwa okubaawo ekikiri emabega ebifaananyi bye bagamba nti balina ebifaananyi bagamba mbwaba bakuza baba bifaananyi okimanyi bulungi nti ebiseera byenazalira abaana abo laba nabyo sirina yadde si kaakati yeebuuza abaana bano ebifaananyi bye balina baabijjawa
kubanga n'ebiseera ono omukazi we yazaalira abaana teyalina wadde akabiriiti, teyalina wadde kamapeesa. Iruda waliwo ekigenda mu maaso abaana bano okutuyikako nga mukoko omulundi gumu. Kaakati ono tugenze okudda eno ssebo manyi kyagambye ekiwala kino Aida anti kyayida kigenda bweru kukola bicuba, kigenda mu biyumba by'Abawarabu bekibadde kigobako kyagala kigende kikole wekinaaviireyo myaka 2 nga contract eweddeko nga nono sente zakoze mu kuuma gate basobola okugulayo kapoloti. Kati ono kyabadde asinga okweraliikirira kwe kugenda kwa Iruda ye n'afa amakaya n'agamba naye simanyi bano bava mu by'okwebuzaabuza. N'agamba toyagala kuwulira kye nkugamba. Aida ayina ekyamuleese. Aida engeri gy'agenda ebweru ayagala lugono, ebweru agenda kulwayo nnyo, ayagala omwami ono amukuba olugono ndowooza nga lwa myaka nga 2 kwegamba byonna bye yandibadde asabangula mu myaka 2 ayina bifuna mu kaseera kano. Kati yamutuulako essigiri ntula oba taakwate, amutuuzizaako essigiri tula oba taakwate. Namuga tugende naawe balina wali eri akayumba k'omukuumi mwasula bwe banampita nga siriiwo. Tusiima tugenda maaso kaakati ssebo Aida ogenda okujja ayagala lugono. Kati ate yabadde wano ejjombo ono omugongo gwamukutuse nagambye mulimu abakazi b'ennaku zino nga mbalangu. Namugamba jjukira sigenda kuddamu kulabika mangu. Ulira kati nga mugandi oba kamulaba ekyenkya nedda ssebo njagala kati ekyana kyagala lugono. Namugamba olwaleero luno olina okubanga ekintu kirwisa kyokka olugunu lwabadde wano jjo. Kaaka tukwate kuba otukomawo ewa maama. Ndowooza okiraba kakati njagala omuwulire nze mbadde bakontakisiza abantu abo abakuza abaana abo mbawo ebifaananyi. Maama akyalina ekintu kye yeebuuza abaana bano bafuna bate ebifaananyi bye, era abaana bano batandika ddi okugenda mu maaso babe nga banoonya ebifaananyi n'okumanya nnyabwe nga bw'afaanana, ate bonna ne babeera nga balina ekifaananyi kyekimu. Kitegeeza omuntu eyabawa ekifaananyi kino yabawa ekifaananyi kimu. Tulaba Best Enemy nga firimu egenda maaso, ekifaananyi kino kye batambuliddeko buli omu ekifaananyi kyazaabuulizaako kiri ekifaananyi eki. Oli ani yabawa ekifaananyi kimu ekyo? Ekifaananyi kiri of recent. Kitegeeza abaddewo okukola okunoonyereza gye buvuddeko niwankubadde babadde tebagobererwa. Kaakati munnange abaana baabano bo bazze wa maama waabwe, bazze kulaba maama waabwe omulundi ogwo. Naye we baatuuse ono ne beetegereza amaka maama waabwe waali akasente k'alina ne bagamba nti maama mugagga, maama yali wooliya mu bye yakolanga, emirimu gye yakolanga egyo egy'obwagundi mwe yafunira omukisa. Bannange ab'Oluganda tuli ba Luganda mu maama, era Mukama Katonda yeebazibwe, Yesu yeebazibwe. Kumbe waliwo omusiraamu omusalaamu Uganda mumwoyo ne mu mubiri agenda maaso ali mu baliisa evvanjiri birungi netaba Oluganda okutuula awamu. N'agamba nti Katonda naye yakyogera ab'Oluganda okuliirako awamu n'okutuula awamu kirungi. Ab'Oluganda otutuula awamu kirungi. Netusobola okusisinkana mama waffe laba netutegeera nti mama waffe akyali mulamu.
kyasanyu nnyo nti mama tumusinkanye era ne tumulaba nti obulamu weebuli. Tulina okulayika nti twebalizaako awamu Mukama Katonda tumwebaza. Essula 6. Tatandise okujja essuula z'Abaruumi ababuulira amakulu agali mu nsisinkano eno, na buli nsisinkano eno weebeerawo Mukama Katonda kikyabagezaako okulaga. Yesu yebazibu. Efirimu egenda mu maaso olw'omulimu ogwali gukolebwa. Kaakati nno ali wano ali mu babuulira Mukama Katonda naye abasinga omanyi waliwo omuntu gw'ogamba Yesu yeebazibwe n'afunye emimwa. Ebintu bya Katonda bino biriko okubanga oli amwagala n'okubanga kuliko atamwagala. Kati oba olina okwegendereza ekigambo kyo kyogere kya Yesu okyogerera waani. Efirimu egenda mu maaso katulabe. Olw'okwebaza Katonda olw'okutuleetera mama waffe nate. Beebaza Mukama Katonda abatuusizzaako nnyabwe omulundi omulala. Yesu yeebazibwe. Bagamba Yesu yeebazibwe balinga abatayagala yeebazibwe. Enga ekyamagero kyange kiri wano. Nga tatandika kulengera ekyamagero kye. Anti family agisanze, asanze baganda be, asanze maama. Kale kino gamba si kyamagero. Yimbe ekyamagero. Goyimbe ekyamagero. Wano. Ekyamagero kyange kiri wano. Ekyamagero kyange kiri wano. Naye aga amazina ge gazinirwa ku kyamagero. Amazina agozina nga weesokota, amazina ago agakwesoggasoga ago. Ago amazina ga kyamagero ago. Ekyamagero kyaffe kiri kuno. Ekyamagero kyaffe kiri kuli. Ekyamagero kyaffe kiri wali. Kiri wano kiri wali. Weetegereze. Bayimba ekyamagero kiri wana nti Mukama Katonda abasinkanyiza omulundi omulala. Basisinkanye maama waabwe balengera ekyamagero. Basitusa ababibi awo nno olabira nti baani abaatwala emize gya maama anti baali bazinyi ba kaliyoki. Ono azinye kaliyoki mu Greater Masaka waliwo atamwenya. Waliwo atandise okukyusa olunsuti. Ono naye nga yeetegereza mwennyina bulala. Olaba ekibi ekiri mu kumanyigana. Efirimu egenda maaso. Olaba ebizibu ebiri mu butamanyagana. Weetegereze. Kaakati njagala olabe ono ng'ayingiza omu Aida. Aida yayagala jukira bagambye abwera bweru. Kati engeri gyagenda ebweru ayagala kulya leero akute empaka. Banga lyonna lyanaamalayo nga tayoya. Abaffe omulokola atabuse. Maama ayagala nnyo abalokole anti ne bwe yava mu kaliyoki ndowooza yalokoka. Naye bano abasiraamu tebabyagala ebyo ekyamagero. Ekyamagero ewa Allah teba kyamagero. Kaakati baana bange wulira bane mwebale mwene ensanyuka yammwe era ndi musanyufu nnyo engeri gye mugenze maaso n'okukolamu ekyo. Nina kyenzize nkigabaneko nammwe. Naye nina kyenjagala okubagamba. Wulira n'ekintu kyendi n'agamba mbadde nina bye ngenda maaso n'okwasaganya. sinaba kukikutula. Era ebyo bye ndi mukwasaganya nga sibina kutuka. Njagala basaba Mbadde njagala mbagambe buli omu atambula dde. namwe mwena mugenda kukwata ekkubo mudde gye mwavudde. Seeganya nti nze mbazaala. Mbate Sinneegaana nti sibazaala. fumbe tulye Naye nina kyenjagala osooka okukwasaganya we naamala okikwasaganya. erako ogala nzireje Gwe nnyabo maama sooka olindeko. teri ngambo Eri nkuze mbonaabona emmere batupimirako butini nkula sirina bwendi nsula nkukunadde olumu tubeera bubi. Omaze okutuuka wano maama wooli tulaba ennyumba yonna y'abagagga beereera ate oŋŋamba nzireyo ng'ate kati sirina gye nzira. biki Mami
mama tetudda bwe maama tetuddayo kati mami naawe eri mwana mami mbadde ndiwo mu kubeera nga nzira amazina ga kaliyoki kati ate wo ngambadde neero banga agamba nzireyo nzine kaliyoki nze nina agazina kaliyoki golaba ninamu agabiibya talinaamu gabiibya teri gwe mugenda kujja wano olunaku lwaleero ndayira okufiira wano wallahi inna lillahi sigenda kuva wano abaaye yesu tagamba kulumaŋŋana omulokole n'asituka mwali musuddeko busuuzi singa abadde abimanyi mami akirambise bulungi efirimu egenda mu maaso nakadde mami agambye ayina byali mu kubala bw'anaamala obbikutula ajja bayita kati bazzeemu kaayana ekiriwo kya kaayana maama tetwagala kutulimbalimba maama tukulabye oli munnanfuusi maama okumanya munnanfuusi watuzaala n'otukanyuga n'odduka ovaayo gwe naye naye maama tojja tumanyira bumanyizi gye twavudde tubadde tulina ebyokukola ate mwana otulesa wano simanyooza sitole ezo sinaagazo abaana batabuse batabukire maama waabwe abaana batabuka yamawe kakati bayogera ne bayomba maama nawulira ng'omutima gutandise omukuba abaana bali siriyasi wamugende mu abagala okgenda ffe twazze kasiba owulira gwe kazende eggaalo mwana tolowooza nti obudde bwe twatadde wali wazirise kati ate ono abadde ki omusiraamu abadde ki agudde omulundi ogu olengera bino bye babadde bayombayomba besindikagana waliwo atudde atanira kye yayogedde Abdul Nasir ono luwe efirimu egenda maaso njagala weetegereze maama yagamba nedda this is very close to impossible maama nyabo bafunye eddambo befunidde eddambo eddene olengera abaana bange kyemukoze olengera amaka kiki ekigenda okukolebwa kiki ekiddako mukama katonda na mukama katonda tuwedde maama yatandika otunula nga takitegeera abaana abazze omulaba ate kati wuno omu afiiridde wano oli abadde ali mu kulayira simanyi okufa n'obutanyagwa yetaddayo bane baana bange mwenna nze mbazaala naye kati noono gwe muse babadde besindika bino nga omanya abaana bayombayomba bwe besindise oli nakkirira mpaka ku ttaka n'agamba sirina gwe nnyinza kugamba nti yakoze ekintu kino kubanga newe nagenda ku poliisi mbeeko kye nnyinza okukola oba kale tube nga tutegeeza poliisi bali bakubasiba saagala kutegeeza poliisi ono yabagamba mumanyi n'abagamba bakwate kubo bafulume bagende yasooka alabirire mayiti eno ajja kubazza oluvannyuma maama naye alinga abejjako kati ono ogenda okujja ku lujja okugulawo ng'ate lweggula ono agenda okujja ku luggi ng'ate lweggula muguleewo oluggi waggulaawo muguleewo oluggi waggule ono agenda kwoza muguleewo oluggi abayi wangi ebisumuluzo nze mbiyina ate ebisumuluzo obikozesa ki banno bagule bagende muyiteewo wano omwana najjayo ekyambe ono si ye mwana eyakaabye ennyo okulaba ku maama we n'asanyuka nnyo okulaba ku nnyina yagirayo nnyina ebyambe saagala kutusiruwalirako efirimu egenda maama nnyabo ono omwana obwedda atayogera ayina emmundu twamulabye nga agaddewo nnyo ne tugamba emirevu gino nga gy'abayitira ayina amarevu g'abayitira atunulanga abayitira
kati twagala majja twagala sente sirika yogera olulimi lumu sente tetwagala muntu yenna addamu kwogera lulimi olutali sente kati kwata sente oziteeka wano tuve wano bannange baana bange muzemba manyi ate kati ne mugiramu n'okunziba omulokole bano abaana omukazi be yazaalira mu kaliyoki oba abamu yabazaala mu babbi ono gwe bazaala mu mulokole gwe bazadde mu musiraamu mufu kati ono ye baba bamuzaala mu babbi baagala sente ono bamuzaala mu babbi ayina akambe bw'omukayanya nnyo agenda ne kabuuyi kati yamugamba leeta sente mu kisenge zijjeeyo laba ono bw'atunula ono mwana wa waka wano kweri sirika tebaagala muzannyo kaakati gwe nnyabo bw'otatuwa sente emirambo gyakugwa emirambo gigenda kugwa efirimu egenda maaso weetegereze ensawo gye bazze nayo nga baleeteddemu engoye baleeteddemu kamba bazze n'emiguwa kaakati yessaawo oleete sente kama omekata we leeta sente tutalipa we utaliyawo we bandipye katwagala kandooya buli omu waali asiba akandooya ate bw'oba osiba munno musibe omunyweze baasi bagamba essanyu eringi lizaala amaziga essanyu eringi lizaala amaziga kaakati bino byonna ebizibu ebituuse ku bano kati gwe kyoba olina okukola tuwe byonna byotuwa tuve wano baagala sente baagala bya bugagga n'amugamba kyoba olina okukola tuve wano efirimu egenda maaso n'agamba tetwagalawo mbeera yonna yakulabika ng'olemesa kwata sente ffe tukimanyi olina sente empitirivu nnyo jukira agambye alina byagala osooka okukwataganya tumanyi bbaawo omugagga yakulekera ennyumba eno n'amugamba nze nkubulira kakati sente tezikwatagana na byani akuzaala oba nze ndi muwala wubaki kubanga n'ennaku zempiseemu okula okuva mu buto bwe watusuula nutuuka leero naye gweosuubira omwana gwe wazaala n'omusuulawo nga muto wadde abazzeemu okulaba nti kiba kyangu okwesiga era omulundi okusinkana omulala baakulaba nga stranger kati kiba kyanguwa n'okwanguwa okubba kati bamugamba kwata kkubo gyeyo sente oba sekyo tuli bakukubagabaaga ffe tetulina budde bwa kwegayirira abantu bagenda kutandika okufa gwe eyo yoli mu kwekayakaya oba na budde owulira yogera bwogezi sente weziri oba ziri mu kisenge kiyogera naye tulaba okaaba nnyo n'okusinga bw'olina okwogera weziri esente ate ng'obudde tetulina owulira gwe mazale twagala muntu kwekabyakabya ate gwe muze gw'otandisa ogwekwekabyakabya ogwo muze mubi owulira tetwagala wekabyekabya ennyo nga mukodo bw'anaaba oli mukodo kyogere nti oli mukodo kale tuve wano efirimu egenda maaso ojja kuzoogere oba tozoogere bakambwe nnyo baabano bongedde okambuwala Nick lindako linda sokojje ono abadde agenda tulisa omuntu esasi bamuyita Nick kati Nick wayaze entono ali awo mawaya mawuzi Nick mawaya Nick ono mawaya efirimu egenda maaso njagala weetegereze kaakati bakwate kubo ne bayitawo njagala olabe
bakwata kubo ne bayitawo. Maama yabadde amanyi abaana bazze agenda kujaguza nabo. Yabadde amanyi abaana bazze agenda kujaguza nabo. Kati ono yamugamba yagala kutta abantu kweninze sibalwisa. N'amugamba naye nawe enteesaganya y'ebintu bino byonna okuva gye byatandikire temunnabeeramu pulaani ya kutwala bulamu bwa muntu. N'amugamba bwe tunadde tunaba kutta muntu, we need to set a precedence. Omanye ebiseera ebisinga bw'oba olina ekintu ky'oyagala olina okukakasa oli gw'okibanja nti okyagala. Kati precedence ezize balina okusetinga ze ziraga bali nti bano bali serious. Omukazi oyo banaba tebannaba kulaba ku mulambo mulala wano tajja kujjayo ssente. Kati kumbe ono tebaagala nnyo kutta bantu, omuwala tayagala kutta bantu, zo ssente bazaagala naye tebaagala batte bantu. Kati badde ebweru ne basooka beegeyamu kuba muba mwazze ku mulimu gwa kubba aye temulina kulaga be muzze kubba nti muti okubatta, kubanga abantu bano be babba ebiseera ebisinga batti okubatta era kyekyanguyisa okugjayo ababbi be baba banonye. Kati bali wano, ono simanyi akubye Kaliyoki mu Greater Masaka wuuyo luddawa era mbunno abadde abeera kaliisizo kyotera, abadde akuba Kaliyoki Masaka yonna, kati abadde abeera kyotera. Kati omulokole atandise obbagumya. Mukama Katonda aba naffe, mwewuunyanga era temutyanga mu kaseera nga kano nti ne mu kaseera ak'okusobera Mukama Katonda abeerawo. Ky'olina okukola kwe kumwesiga ne naawe woggana nnyo. Gwe twesiga tetumanyi na Kasonda wa watuufu wayimiridde. Kati bw'oba gwe Yesu w'omulaba, kale songa wayimiridde naffe tumulabe tugambe nti omununuzi wuuyo, naye oli mutunnyonnyola omununuzi gwe tutalaba. Are you stupid? Wezaala. Efirimu egenda maaso. Kaakano kyolina gwe okumanya obudde buti tuyina uye time bad. I know. Abantu tulina obbakwasaganya tucunye bucunye abantu bajja kujja ssente. N'agamba nti ekyo si kyekyetaagisa okukola ekyokubeera nga twetaaga ssente ate abantu tetulina kuba tugabutuzi. Kumbe ono bwe bagamba obutatuga awulira bubi, awulira nga balina okutuga abantu bano. Njagala olabe ono amugamba embu tebatuga, kumbe ono awulira busungu. Ne badda ne baggalawo ne banywezaawo. Kwa nini hii kila kyote imetaka kimbia hapa na ondoka? Kakati ne badda basi kati ekiriwo ekiddako nakubuuziza ebibuuzo byange. Omukazi ono gwobeera naye mu nnyumba eno si bwe kiri? N'agamba nti omukyalo ono engeri gy'obeera naye omanyi bulungi wa waatereka ssente ze, omanya mmeka ssente ziba ziyingidde wano. Kaakati kyetwagala kwe kutulaga awali ssente. Njagala kumanya ebyobugagga abiterekawa. Kati nkubuuza, ssente ziterekebwawa? Saagala obeere mu layini yampi, yogera bwogezi ssente bwe ziri. Ssente bwe ziri oyagala kwogera osinika amanyo, oyagala kwogera gwe mazale owulira nga toyagala kwogera. Sanange simanyi ssente gye ziri. Aganya okwogera ssente gye ziri, aganya okwogera ssente gye ziri, naye yamanyi ye wano mu nju waliwo ssente. Eroda yakaaba. Banga mwagala bya bugagga. Musumule nange bayamba.
baba nange nasobola Kyoko we omwana we kalisizo kyotera agambye mba mwanonye maali nange siri bulungi nange musumulule mbegatteko olubanga lutalo lw'abaana kukama maama seruka mama yute muleke nange nkamemu ogenda okwetegereza bano bazzeemu okuyomba nera nano ndi mumu wa ssomo ambi oluyi kyokka ono yabadde agenda kutta ne bamugaana okutta sebo gwoŋŋaana okutta ate nga gwokuba kati gwokirabanga kunyumirwa kino okirabanga kufuna ssanyu having fun okirabanga kuseka firimu egenda maaso wetegereze yamubuuza okirabanga kuseka tunuulira ate ani akonkona kwenisooka okebereyo waliwo akonkona kwa nini yamebongenesa weni unasikia munti kwa nini yamekonkona kati ono najja alaba ani akonkona kati ogenda okujja okulaba akonkona waliwo abaliyo baabano waliwo abaliyo owaayi waliwo abaliyo waliwo abantu babiri abazze bendabye okay nkwentofaayo kati nga bakwatako ono nga bamugamba yitawo bwe bamuyisaawo yogerayo ekigambo kimu ensobi egi nja kukusuna essasi mwaga amatama agakulinga akataba kati gulawo ajugumira yamugamba ajja besasi aliwulire kati gulawo olwo nadda ku bulinzi nadda ku bulinzi efirimu egenda maaso bano ne bayingira kati bayingira basiira ono kumba abali mabega kati baagala kumanya omuguunwa guliwa twagala okumanya ono omubbi wa wano tukubuuza toyogera otunula butunuzi abasajja baza okugwana twagala sente tuwe sente twagala sente mukozesezza olukujjukujju lungi kakati ssebo omwami yali muganda wa bano eyawasa omukyalo oli ono wano naye omwami yafa kigambika mbu nno yali mu insuwalensi era nga wakwiririrwa obukadde 50 kyova olaba ab'eŋŋanda z'omugenzi babeeranga beewujja wano nga baagala sente ono ali ku kimu musirike olutalo aluwuliro ebbaluwa yiyo kaakati mukozesa olukujjukujju twategedde nti mu sente zazze ennaku tebannaba kumanya nti waliwo abali emabega tugende tebannaba kumanya nti ogenda kyuka sirika uti sirika satapuyu tewayogedde nti waayi teŋŋumi gasiya bulambula olaba omululu omungi oyagala okubanja ebintu bya muganda wo byalese okakasa oli wa kika kye dawansi kachini egenda maaso babadde banonye sente mbuno omugenzi insurance yali mu insurance era nga yali abaliriddwamu okufa kwe engeri gye yafaamu omanye omuntu w'ofa nga tofudde bulwadde kitegeeza insurance esobola okusasula oyinza okufuna akabenje oba n'ojjiira mu kaakati bano Gateman agenda okulira mpulidde bubi obadde kinaawe abadde mu kisotta n'akibuukamu abadde akyasotta alinga alina kyawulidde ono yamugaa tolina kyowulidde namugavaawo naawe yitawo omamirire jangu omasirire oyagala kwefuula dduka buddusi ne bamuzzaayo amasirire kumbe oli alinga alina kyawulidde kaakati obadde oyogera nti simanyi omukazi ono ayina sente okakasa sente mweziri be bano bannyina b'omugenzi
okakasa sente mweziri nkakasa. Okay. Yagamba nkakasa mweziri. Efirimu egenda maaso. N'agamba oyo omukazi mumanyi bulungi. Agenda maaso tayagala kulabika nti ababuulira sente weziri. Naye nkakasa amanyi weziri. Azibawe. Muganda wo obulamu bwe bwali insured. Aliko insurance. Kakati yali wakuyiririrwa ani beneficiary ye mukyala. Bano nabo badde banonye sente bulijjo babadde nga bazibanja. Lwe basembayo okujja ano babatwala na lipo. Kakati bamuwaddeyo. Gwe nnyabo tetwagala bintu bya muzannyo. Kama unataka kuongea maneno yako sitaki maneno. Si bya maneno sebo. Gano si maneno. Si maneno. Kati engeri gye gatali maneno. Sente ziliwa. Bakebera wano, bakebera wali, bakebera buli wamu wonna. Embeera ya kukebera balabuba. Kiki bayinza okulaba. Ama. Firimu egenda maaso weetegereze. Firimu egenda maaso weetegereze. Bakebedde buli wamu bayingidde bisenge. Bayingira buno kisenge kyo bakebera buli wamu. Kakati ono mwanyinawo omugenzi yamugaa nti ompulira emindi gye nkufuyira nkambwe. Ono yali mufuyi wa mindi. Neno n'omufuyi w'emindi afuwa emindi naye neemuleka n'agwa mu bizibu. Kubanga emindi yagifuyira ono afuna ebizibu. Kati ebizibu yayagaliza ono n'ebimusenye. Yamugaa ojja kikakasa nti sikuli bulungi. Tondi bulungi nga naawe oli mukaaba. Esente buli wamu tebaziraba. Sente tezirabika. Firimu egenda maaso. Tofuya. Kakati bali mu kuyomba. Muyomba muteesa. Kakati ekiriwo sente muzituwe. Tukoye nno beegayirira bambi. Tubeegayiridde ekimala. Baana nze njogera mazima sente teziriiwo. Yalwa nnyo mu Kariuki. Tusobola kufuna miliyoni 5 za insurance ate omubbi n'azitwala ng'eyazikuteresa. Kakati yogera sente gye ziri. Z'amazima nga Katonda mugulu simanyi sente gye ziri. Oyagala gaana. N'agenda masalaga talina wadde 10. Talina wadde sente gy'alina. Oyikyayagala okugaana bugaanyi olayika ogaanye. Nkulaba ogaanye nno. Kakati mujja kwogera wamma gwe sente ziriwa. Laba omufuyi w'emmindi yafuuyira mulamu w'ebizibu afune ebizibu naye bimukwatiddemu. Kati emmindi olina okugyegendereza oba ogifuuwa naawe tekuyingira. Aleete sente. Waayo sente. Naaga olowooza nti mu nnyumba muno sente nzirina mukazi gwe basitulo batwale obalage we ziri. Lwaki ogenda maaso n'okulaga nti sente nzirina? Olina sente toyagala kuge. Kati ono yanaaba ne ku magezi ono. Yagamba nti ono yanaaba ne ku magezi. Wamma gwe nnyabo. Sente ziriwa? Sente ziriwa? Okakasa mumanyi we ziri mweziri mu nju. Sente baagala kumanya sente we ziri. Esasi Muganda nibakugambye abadde mutuufu. yagamba nga muganda yange byonna wabyogedde. Gagambye ge mazima. Ffe tetumanyi sente gye ziri.
naye oli amanyi gye ziri. Sente ziriwa? N'agamba oyo omukazi oyo kati kirabika efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso, embeera eyongedde kutabuka. Muleete sente. Yogera naawe sente gye ziri bajja tutta. Omulokole yakomye okuyita Yesu bbanga ddene mabega. N'agamba gamba ge mazima agali obwereere. Yagamba kyayogera ge mazima agasente. Annange. Bannange. Kaakati ono yawulira ekibaluka. Abadde ali kumasirira. Kiki naawe? Kiki? Owulidde? Toyina kyowulidde? Kweni okuwulira ki? Kweni toyina kyowulidde? Towulidde essasi erivuga? Gwe wano waliwo akubye essasi. N'agamba mpulidde essasi erivuga. Muno temuli wa ssasi. Gamba bugambi nti essasi ly'owulidde livuga lirere n'agambye onkube. N'agambye onkube essasi. Era tuddeyo nnyongera amasasi. Ate galabika gavugire nabweru ku mulirwano. Ono ali mumubuzaabuza. Kati ng'amugaaniva mu by'omuzannyo yitawo. Efirimu egenda maaso, weetegereze. Ng'amuzaayo. Emiranga gigenda maaso. Ono ng'atandika kuwoowoola oli yasizza muganda we. Osizza muganda wange maama woowe. Ekyo kye bayita obuteemuula. Firimu yino yatandika gakaaba. Kyokka abaana badde bayita buyambi bawulira ebituliko inagawo bampulidde bubi. Kwendi aga amasasi g'owulidde geego ge nagambye okubenze. Kaakati tuutuno tugenda okuwulira yitawo. Kati nga tebadde eno mbu bagenze kunoonya sente. Ogenda okwetegereza ono atandise okuyomba. Naye nammwe ddiiri mwagala kugyonoona bwonoonyi. Nabagambye mba temumanyi kutulugunya, okutulugunya n'okutemula bibiri bya njawulo. Nagambye ojje tukamule omukazi ono, nze nkimanyi ayina ddiiru gy'alina okutula. Kaakati kirabika ono teyategedde lunaku ki ddiiru lwe balina kugikutula. Kubanga omukyalo oli oluvannyuma lw'abbaawo okuba ntiyafanga obulamu bwe buli mu insuwarensi, aba aliyiririrwa miliyoni 5 ago ge baali baagala okubba. Kaka tetumanyi oba ssente ezo zaayingidde oba tezaayingidde. Bano bayinza okuba amawulire baali bafunye matuufu era nga baali batuufu bajje babbe ssente zino, naye olunaku lwe bazo zibba kirabika zate tezinnaba kujja. Kuba omukyalo oli twawulidde agamba alina kyagala okumaliriza. Then ajja bayita banywe bali basanyukire wamu. Kati kirabika baakedde. Kiringa bw'oyagala okubba omuntu n'ogaa gundi tugina omubbako ssente z'emmwanyi, naye ate n'oyagala omubbe ssente z'emmwanyi ng'ate anoga nga tannayanika na kukaza.
ono yaganze enjabbatta kati ssebo ono omwami alina omutima togulabanga n'agamba basendo zaagala siwali buzibu naffe ze twagala naye ekigambo ky'okutta nedda abantu abo kuba okoma okutta yeibwa buli watta abayo ono yagatagenda ssebo kukyusa mu pulaani ye tambula ne bakomawo nga gwe bawambi dawali munyweze emiguwa ebintu bikyuseemu sente bazinonyeza lwe bazisuubira naye ono gwe bazza ozinyaga ate kukuba yamanyi gye ziri kati abaana bo bonna tugenda batta omu ku omu kasita onoyogera sente bwe ziri nga tubaleka kati twagala oyogere sente ziriwa omusajja akyusizzaamu omuliro akyusizza akaliro naye ng'ono atunula nga ataabalagirire ono yatandikirawo kaaba maama oli mutuufu ddala ono nga yeetonda ng'agamba ndi katonda asobola okunsonyiwa ebibi byankoye nti ye kugamba nti omuntu yenna alifiira mu kibi bayibuli etugamba mbu omuntu yenna afiira mu kibi agenda mu muliro naye ati bwomba wabula oyo yeenenyeza ebibi bye byonna byakoze bimusonyiibwa era bw'afa agenda mu ggulu kati mu kaseera kano ng'omusajja abatadde ku nnyata balinawo chansi ey'okwenenya ebibi byabwe oba oli awo katonda ayinza obbasonyiwa n'abaddiramu njagala olabe Basebo, kubaona oyagala. Oshita bitimwe. Kubaona oyagala sina kintu kikiwa. bw'amala okwenenya n'agamba omusajja oba onzitanzita kati ate waliwo amulala akonkona abadde agenda tulisa oli bw'amaze okwenenya ebibi bye n'agamba ono nti oba onzitanzita aye tunayogera nga abali ebukoddomi katuba tuli awo tugenda okudaba waliwo akonkona koni ani akonkona waliwo omwana akonkona ku luki waliyo omwana akonkona kyava ajja kuuna ebisumuluzo mwana muto akonkona tugenda maaso ogenda okwetegereza kayingira Hi. gyewale ndi bulungi weyale awo ina omuntu yena gwolabye ebweru eyo What's that? Guess that's tewali mbunasikaali tamulabe kale yitawo maama wali eri obona omwana tanafuna bisulo bya ku kabina kuba bana bakuba kibooko ebisulo bikusula kabina kati agendo banange laba firimu kakati yabaze ebbali kati nno mube bawambye mulimu omwana we omwana we bamuwambye
n'agamba nti omwana wange temusobola kukwata kuba muteeka mu bino ebintu kaakati nno ebintu byammwe ninga abikooye eddiru egaze omwana munyina omugjawo wano kubanga saagala alabe eno embeera eno emutiisa aye temuddamu nemukwata ye yabaleese kaakati omwana wa gyogenda omusindika bwana agenda gyoyagala omusindika kyogamba oyo omwana muto agenda agambe nti embeera eri bweti ne bweti balyoke batuleetere poliisi wano n'amugamba amatofaayo omwana we yekituufu talina gy'alaga nesi wali n'omwaddamu mukwatako yagamba omwana we talina gy'alaga nesi wali addamu mukwatako kaakati nze nina ekugamba nga kikyoba olina okukola kati maama teri agenda kukwata ku mwana wo guma kumbe ono ayinamu waya ezitakola taagala byakumuduumira bagambye nti omwana takwatibwako wadde talina kusindikibwa bweru kuba ono omwana ayinza okukyankalanya ddiiru yonna kati ono yamuga akwata emirambo ogitwale mu kisenge kwata oguli awo gwoba osookerako twala mu kisenge eri amulagira ondagira kale alaka bannange tufudde ogenda okwetegereza ono bamusunye essasi toddamu kumanyira ani gwowa ebiragiro kakati naye onaaba asaasaanya eminwe gye ali mu kusaasaanya minwe n'agamba ago gaddala leero tugawulidde ogawulidde luli yawulidde ebivuga oli n'amugamba nti aga masasi gowulira agavuze gego ge nagambye onkube obwedda bali mu kwekuba masasi naye gano era bagawulidde agavuga n'agamba tuyinza okuddaano ng'ensi eri mu kukyusa bakulembeze ago masasi gaddala naye amasasi ago gaki oyagala genda mu baneiba bikwatako ono amugambye nti gavugira mu bamulirwana kwentu tugende tuleba bamulirwana beekuba amasasi beekuba gaki kwente ebyabamulirwana bikwatako yamubuuza ebyabamulirwana bikwatako toddamu kweyingiza mu bintu bitakwatako baba no ono bamusunye eyazze okubba atandise kaaba namune maama nsonyiwa maama nsaba kunsonyiwa ng'amugamba amazima agali obwerere gali nti gonzaala yamugamba ekituufu kiri nti gonzaala era nsaba kunsonyiwa maama njagala onsonyiwe munnange engeri gye watusuulawo n'obusungu bwe nakubeera nako bwali bungi ng'omuntu yena ne waŋŋamba kutta ndaba nkisobola wabula nga sinnafa nnabe njagala nkubuulire bw'oba ng'onsonyiye okusookera ddala byonna ebizibu bye nkuleetedde nina ensonga bbiri esooka oyo omwana si gwe omuzaala mubbi ala n'ekirala ono ye oyo ki oyo ki kati omuzanyo guweddewo
poloteri aweddewo sikyalina muzannyo saagala kunzanyisa obudde obw'okuzannya nammwe buwedde kati saawa yakutta abantu kumbe ono boogera okutta abantu n'agamba naye gwojja kuddawo olowooze era ng'oli wagambye nti si gwe onzaala gwe tosobola kwebuuza n'ogamba oba ono yaani yamugani gwe teweebuuza kumanya nzaani wulira n'agamba nga bwe gambe nsiri mutabani wo era nga si gwe yanzaala wabula nze nabadde nnonye sente nazze ku sente sinajja kuzaalibwa wano sazze kumanyagana ebyo byoliko oba ki oba kinze njagala majja saagala sente oba ndagaano ya ttaka wano oba poloti sumulula ndeka gwe ojja kunkubya essasi sumulula naawe ojja kunkubya essasi omusajja atulaba kumbe ono yeeyiiya kumbe ono yeeyiiya efirimu egenda maaso weetegereze That's 1, 2. Bano bonna kuŋŋaana wano wulira yabadde oyo kati nga tamugamba nti bano bonna abaana wabadde weebuuza baategedde batya oyo mukwano gwe yiruda abaana bonna yabawaako details ku ggwe era engeri gye mwakolanga mwenna obwamalaaya buli gye wazaala omwana yali amanyiiyo yabadde n'ekigendererwa ekyokukuleetera abaana bo ku lunaku lwe lumu bakubanja obwamaama era Iruda mwana gwe nakola ki Iruda ye yatumye ababbi bano ng'ayagala abaana bano bajja omulundi gumu naye nga mu baana mu kujja yayina mu ddiru ye gy'alukiddemu yakunyaga kasente ka insurance omukyala ke yali agenda okufuna namugamba bulijjo nkutwalanga muganda wange namugamba nga nkwagadde nnyo bannange kikye nakola ekyo munnange kye nakukola obubi Iruda yamuga kikye nakola obubi Iruda mutwalanga muganda we abaana be bonna be yazaala yasuula ne teyasobola kumusuula ebiseera ebisinga emikwano gy'olowooza nti gyegijjo si gyegiba egijjo kyova olaba bw'oba olonda emikwano olina okulonda n'obwegendereza yasuula abaana be yazaala ab'endaaye n'asalawo abeere ne Iruda gwe yatandika naye ennaku kakati kumbo naye amuganze nange ennaku wotambulira mu nkwawazo n'aga buli gye twakolera nkalyoki buli musajja yalinanga essente ng'akwana ggwe n'amugamba gwe wafumbira n'omusajja omugagga nze ndi ku nsi kuno nyenjeera akaana kamu ke yazaala omukyalo ono ate n'omusajja gwe yakazaalamu tamuyambye ono yafuna omusajja omugagga ye yafunanga abasajja abagagga yalina feva ne mbiseera bye balina ebyakalyoki wadde omulimu gwe baali bakola si gwe gwali omulungi oguli awo kakati naawe nakuleese okola omulimu oli mu kwesiriwaza owulira oli wano wakabologo obologo owoggano olinga malebe nagambye kankujje mu geto zammwe enkuleeta ojja tukole eddiiru oli wano oyayuya bwayuya naawe tolina magezi onvuma busiru mama yo damu onvuma obusiru kati nyabo tukuuyo omuzannyo kyagala kasente kati bano beesumulula bano bali mu kwesumulula wuno yeesumulula omusajja kati atabuse olaba atuuse nakutta ono eyamuleese ekyo kyekikulaga nti omuntu ono si mwangu watuukira okutta eyamuleese
Mukama Katonda wange yasaba Mukama Katonda newonga mu musana yeewonzeyo mu musaayi gwa Kristo Yesu wasalabo bw'abamba olwaleero bw'alifa atuukire mu ggulu soboko byonna muteke ku mukono gwange mbwabeere ku mukono gwa ddyo gwa Kitaffe Katonda Paatiri muyinza wa buli kantu. Nsonera busolo. Badde nsabadde omukufu. Kaakati mbuno ono ayagala kugenda kukojowa, waliwo ayagala okugenda okukojowa. Nga tagenda akojowe kati oyagala kujja eno gyenkojowa oba oyagala kuyimirire? Olina bigendera byakunningiza oba? Ono gwe bawambye alina olugezigezi. Oyagala kunningiza oba oyagala kulindira bbali eri? Kati nga mugamba okimanyi nti oli muwala mubalagavu, ate nze engeri gye nakulabyemu dda era engeri gye siri muganda wo nekugamba nti kati bizinesi eriwo ya bukadde 5 twagala twegattire wamu engeri gy'oli omuwala omubalagavu ate tikulinaako luganda tunyige ennyuka aleete ssente tugende tugabane tugende tuli obulamu. Olaba otya? Gamba nti kale era okkiriza obeere kwini wange. Nga tatandika kwekoleza ku muwala, yeekoleza ku muwala. Omuwala $5,000,000 $5,000,000 bagende bafe obugagga. $5,000,000 bagende bafe obugagga. Kati nga amugamba kyuka, yamugamba kyuka. Kamuzinya kamusotta, firimu egenda maaso. Kamusose kamukubye vivi, kamukube vivi. Ono nga tajja nga tasumulula maama we, besumuludde. Kati laba 10. Ono yuna akulukuse. Komaawo. Kivudde mu mbeera. Kaakati ono omwana wa Yesu, Mali. omwana wa Yesu kumba ali mabega kuba Bayibuli, yamukuba Bayibuli. Yesu oli w'amaanyi, olifuula Bayibuli engabo yange. Kati basooka bagwa ku mubbi, ono ate amutuzi. Waye totugoli okuta kibi muleke. Omubbi era
era ogenda okuvaawo. Kola munnange nze ngenze ndikulekedde mukwano eyabadde azze emaali agibuuseemu, eyabadde anoonya emaali agivuddemu. Tugenda maaso. Buli omu yavaawo ku lulwe, mulimu emaali z'abafu ezitagenda. Yatunula, yanyeenya n'omutwe. Ebintu tebibadde byangu. Firimu egenda maaso, weetegereze. Kale nno ebyensi byakwegendereza. Ono ali eno n'emirambo gye. Esimu ng'akuba simu, alabye mu nsi. Omanye abantu abalabye tebabatijjira kutapakuka. Kati nga bakugwakubira nga mugamu neweebale. Alina gwajeebaza. Oli kumpi ojo. Yamubuuza oba tali wala. Jjukira omwana eyasoose okufa wano yabagamba nti amwe mugende guno omulambo nja gukwasaganya. Omuntu ayise mu mbeera y'okutulugunyizibwa obulamu Kariyoki na biki byonna buyasanga yafuuka kikube bakize eno bakize eri. Kati ng'amugamba omanyi jangu nnyambeko. Kati ono yalowooza nti ewaka balabika bano bazze kusaba. Bali mu group player. Kati wedda bali mu kunyumirwa. Ayagala kukiwerekera. Bali bweru. Kisiimye nnyo kyayida. Omwana mulenzi ono asotta eggaali. Ono ayina gw'ayise bakiriina. Waliwo be bayita bakiriina abasuulayo emirambo. Ali mu kunywa mazzi azzeewo wajje. Ono agenda owulira bino byonna bibaddewo nga kafirifiiti tamanyi. Yawulira mukama we amuyita n'obusungu. Kwendi be baba bali mu puleya bwetyo bwerabise. Tubaagala nnyo, akuume.